Sekulimba yeetaaga afune ekibonerezo ekisingayo obunene abatala sokose jangu erabireko nimpaka mayiddaatya bine bano family vemu empalana buli muntu akole buli muntu alina omukono batave ku bintu ebyo kubyokwokera abantu mayumba abantu b'empumu bave mu ebintu ebityo buli muntu akole alina emikono buli muntu alina obwongo bate wasoma agenda olime yasoma noonya emirimu nsigadde nfumira abantu b'empumu nze ndi w'emukono naye bayige namuyira petroli namukoleza akabiri entebe zonna zayidde buli ekyeri mu nju kyonna neyunga mu kisenge walamu gikuba neziyiika amafuta nga gawunya kuba yabalabye nako yabalabyeko naye yategeddeko bwomubuuza tegerekeka kuba juli talina buzibu talina buzibu musajja atuyazibira mu nteze mu faamu ye akumawo obukomi wamaze ye omuntu gwolaba nga alina obuzibu nti oba ku kyalo alina obuzibu naye talina yadde nze kyeŋŋamba abantu b'ekyaggwe oba abantu b'ekisoga oba abantu ab'ebitundu byonna buli lwolabanga empalana ku kyalo muveeyo okulipootinga ku poliisi si ssente
bw'ogenda no reportinga nti omuntu gundi ne gundi aneewerera okukola bwati ne bwati oba ninako obuzibu okulipotinga si ssente kiyambeko ne poliisi okunoonyereza naye kati obudde buno abantu bali mu ŋŋambo tebasobola kuvaayo bekwekerera ate ng'ekituufu bakimanyi badde ebbali ne boogera buli lwolaba nga empala neekutuuseeko oba empala neyo etaggwaawo vaayo genda ku poliisi reportinga poliisi ogiyambeko okunoonyereza. Amannya agange nze omugaye kalulu okusinziira n'ekisoga omugaye kalulu okusinziira n'ekisoga Bulonda naye nga nnimira mu kyalo eyo Embajja era jjolo yo twawula ebibanja abadde musajja mukozi akaminteeza alunda mulunzi mulimi naye kineewunyisizza nnyo okuba bwe ntuukidde wano nga ndaba ngamba nti jjolo ayidde bamwokyereza mu nju musajja tayomba takola ki yekola mirimu gye yabeera eyo talinga bavuuka balala bonna bukyanga ava mu ssomero yali mu kulima kulunda naye kyannaku nnyo era abakozi ekikolwa ekyo tukivumirira ddala bubi nnyo era tusaba bamateeka batuyambe ku nsonga eyo tetwagagirekawo mu bbanga yayokeddwa ne mukyala we muzitaali lubuto era kati twagala naye atwalibwe agende bamuggyemu omwana oba mulamu oba mufu tetumanyi naye yayidde nnyo yenna teyasigaza kasusu konna ku lubiri ku mubiri ogwo tusaba gavumenti etukwatizeeko n'ebikola bino tube nga tubivumirira era tetwala kuleka nsonga eno mu bbanga tusaba tekemu amaanyi ebyo byange. Amatemu gasusse mu kitundu kyaffe naddala mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'Entenjeru Kisoga Town Council obutemu bususse kuba twakaziika omwana bafaawo ku lw'enkoko njeru bali bamuyita Brian naye yatemulwa bw'atyo eryo ettemu lyekuusiza ne ku lino omwami n'omukyala omukyala ng'ate ali lubuto obbookera mu nnyumba kiddiridde abantu bomuno okutaayaaya okwagala ebyenfuna omululu empisa embi ebyobwereere obutayagala kukola kiviiriddeko ettemu mu kitundu kyaffe n'olw'ensonga eyo ze mbadde nkubiriza abantu b'Ekisoga tunyiikire okukola buli omu afune ekikye tuve ku by'okuweebwa abantu b'Ekisoga tuve ku by'okuweebwa abantu b'Ekyaggwe tuve ku by'okuweebwa ewaffe bulemeezi naye nze najja Kyaggwe kunoonya ssente kwewala ntalotale ezo ezitalina makulu maama taata omukyala ali lubuto bayokeddwa mu nnyumba bali bubi nnyo babatutte. Embeera eyo sirina bwenjogera kuba ate nze obulumi nina bw'amaanyi kubanga bali baana bange bombi kati nze nasuze wano okuva ekiro nze era bwe baŋŋambye nti babookezza nendowooza bayiddeyiddeko nga bwe bandiyiddeyiddeko naye ngenda okutuuka wano nga baana bange tebatunuulikikako kati sirina mbeera gye ŋŋamba bannange wabula nsabira eyakikoze Mukama yamanyi ye kyali mukolera kubanga omwana omuwala ali lubuto lukulu tetumanyi mbeera gyagenda kubeeramu tetugimanyi omulenzi naye Mukama atusaasire kuba bambi ye yayidde nnyo ate yayidde nnyo feesi Mukama atusaasire bannange kuba bombi baana bange babayiridde petroli bamuyiye ku mulyango ate ng'ennyuma ya luumu emu kati bavuddeyo eri ku buliri bwabwe ng'eno omuliro gutuntumuko kamala ate ng'oluggi lusibe lwabalemye okuggula ne bakubako ku nduulu ne bakuba enduulu n'amaanyi agakuba enduulu ate ne gabaggwamu naye ng'abantu bamaze owulirako kati kwe kwavudde taata waabwe najja naye yagenza okutuuka ng'omuliro gwase aŋŋambye nnakubye oluggi amayinja 4 nasoose nenkuba ejjinja nendikuba eryokubiri nendikuba eryokusatu eryokuna lyekalega kuba abadde balusibye n'obugundi bungi awo ne lweggula nakwata muka mwana we n'amuwalula n'amukasuka wabweru ono okukasuka jjole wabweru nga bwereere kukola kwe maanyi ge ebyenfuna bye bimutuusizza ku ekyo kati okitunuulira kwekwasa Katonda yekka kuba buli mbeera tulina kwesiga Katonda yekka tewali n'omu tewali
kuba tasiiba waka akeera ku makya n'avaawo n'agenda mu faamu asiiba mu faamu awaka akomawo kiro kati anayomba nanteeze naye ebyenfuna twagadde nnyo ebyenfuna ffe ng'abaana b'abantu ebyenfuna bye bimutuusizza ku ekyo kukola amaanyi ge oli n'agamba abeera atya bw'ati nga nze ndi bwe nti kankole kino njagala baaze mabega bamuyigganya okumubba bamenya kati ekyokubba bwe kivuddewo ndowooza oli n'ayagala amusaanyizeewo ki ddala ye asigaze oba bya bugagga naye ng'ono akoze eki amuggyeewo kale embeera bwetyo gye tulimu babiri aida lyerinnya lyange ntandike amannya nze Mubiru Frank nga nkolanga omusawo wano kwerona nkolanga clinician abalwadde bano twabafunye ku ssaawa nga 8 batuukidde mu mbeera mbi batuukidde ku bodaboda omukyala n'omwami abajjiridde mu nnyumba naye tugezezaako okubakwasaganya ne ttiimu yange ne tubawa obujjanjabi obusookerwako kuba badde balina okubufuna then tubongereyo mu malwaliro ate agatusingako naye nga bayisiddwa bubi omukyala abadde lubuto nga lunaatera okutuuka so ekyo ne tubeera nga ate nakyo kimuteeka mu mbeera enzibu olwedda ate ng'afunye n'omuliro guno ogumwokyeza so tubasindise bagenze ekiruddu bongere okujjanjabwa bakolweko n'ebisingako awo taagaliza kuba tosobola kubanga olina omutima omulungi n'okuma ku banno butaagaliza abantu tebaagaliza ennaku zino zonna naye Mukama abayambe bawone baabwe negendereza Banga mama tochigeza batocha agenda kulaba oli akoleza akati okimanyi nti asubyeyo ku makya kitegeeza basopingira munagenda ngumye wakisoga abudde babatutte bonna mu ddwaliro bageze mulago kakikawe ate bagambye bwe tukubiridde abadde bali mu ambulensi nagamba tutuuka tubatwala leka togenda eka ente yiyo mwana nayiwa kati ye yagenza okuba enduulo oli nakoleza akati nadduka yeyabadde ku mulyango entebe basisaawo nga eri neddaku wali ku TV gye ziri basopingira munagenda ngumye wakisoga abudde babatutte bonna mu ddwaliro bageze mulago
ate bagambye gwe tukubiridde abaddembe bali muwambuule tinagamba tutuuka tubatula wadde bugenda buggwako bakamuwasa oyita abasanga mbaga mpeta kale kukyala byonna kukyala n'okwanjula bbanga ki olowooza ate agenda myaka ngaeyo mukitundu wadde yakajjajje tubadde ffenna tukolagana tuli baluganda ffenna wamu mukama wange yasuseeko nange nakanyibulajana omwana w'abandi alajja mu nyumba twakubiddeko beewaabwe omu osimu n'agikwata nayogira n'abagamba agenda bagamba abalala banne baganda kusinza kugamba nkugavudde kuba tebafumbira muli fumbira mako akayumba ako fumbiramu enkoko nafumbira buli kimu omuntu eyo asulamu basulamu eri bonna kati mmiro baguvudde luddako bafumbira muli bakolera mu nnyo gyabwe ebintu bibeera omwo bakozesa byonna nomala okulya kwebaka nakyo nomwogi gwavudde ate kukuwoleera ennyumba yonna awesimani nange naga ofumwe bweru nga ningera mune okukola ki gutenda konzo wayi tufulume tutaase omunnaffe netufuluma ntaasa naye nga n'abantu bennyini tebajja abantu bawala eri nakanye kubandu nange mukazi sigadde abaatuusa mangu bataasizaako abaddusa mangu erinnya lyeggwana erinnya nange nje nambiru Brenda naalongo newatasobola wonna twabadde salaama chairman nabadde salaama chairman nankubira ekiro ndi vice chairman chairman nankubira ekiro sawa zabadde zigenda mu 8 netuzuuka netujja odogera tugenda tufune emmotoka twali tujja n'emmotoka tubasanga mukuwera wamutwala kwerona tukyusa nabe tugenda namutwala kwerona naye ffe ekyo tetwatuuseewo wano twatuse kwerona abasabi babadde gye bali embeera ngeno kiba nga ddala kituufu nti nga boogera nti petroli si kirungi kiba kibi nnyo kubanga n'omwami ki yeeyisa obubi mu kitundu musajja mulungi talina buzibu bwonna ebiseera bye byabeera yeekolera mirimu gye simulabako mpalana n'abantu naye naffe twakyewunyiza nnyo okulaba nti kituuka bwe kiti okuba nti omuntu ajja naggwawo kubanga oba otunudde wano tulabawo nti oba wabaddewo amasanyalaze nti gakutte naye kino tukivumirira si kirungi nnyo tuba tetunaba kikubeera nakyo ku kitundu kyaffe ekyekikanga bwawe kiti naffe tukivumirira si kirungi mpalana kiki empala naffe tetuzimanyi bulungi kujjako abakukyalo kuno abalwana bawano naye nga ebyokuyombagana ngaabooluganda bebibeera osanga tomanya toyinza kukakasa tetoyinza kiyinza kikakasa kubanga sikimanyi bulungi naye nga twavudde ku njego eno nga tuwudde bwezi nti abantu bayidde nga tulina kudduukirira muntu kutaasa bulamu bwa muntu era kyetwakoze kyekyo ebisingawo kati waliwo omuzeeyi amanya gange nze namboozi zayinabo tetwabadde awaka naye nga tuwulira endulu zikolaki naye nga tu endulu zikenda emmanga kati neŋŋamba bba wange nti nga mpulira endulu naŋŋamba nti ezo endulu ezikuba bali bamanyi okulwana bali abagundi beeri esalaama ne mugamba naye nga mpulira nga ate zijja eneeka kati wennafulumye naŋŋamba bajja kutemeja balabika mubbi kati mukufuluma mukyala wange oyo najja nakola mukyala nti mama oyi mugole wange afa mugole wange simanyi muzito biki kwe kudduka okujja naye twagenza okutuuka ku jjole wantuuse wano ne binsobera bwe namutunde byansobedde bwe nakomye okulaba nalaba omuli ogubetenta gwonna gwonna bwe gutyo nga bwemulaba yayombye n'omuntu bambi wabula omutuukako naye jole nina kino musajja watu n'atola kyatodde abangu
Teyonna ntebe TV yonna. Omugole ali eri mu nyumba ne Mukama Katonda yambu n'omwana. Salongo. Omuliro gwakansasa sawa 8. Ogw'ekiro 8:41. Ogwaka. Namutwala mu ddwaliro bayisa 9. Nibatwala mu ddusa n'abaddusa mu ddwaliro. Wakubye enduulu. Nalengedde wano nenkoma wayinga endi nti ayo ninga makanya mugeri nandugaye kumpinga ku kiduuka. Awo naye basombola ab'ekyalo paka wano balaba ekigenda mu maaso. Ninga omuliro gwonna gukute ennyumba yonna abantu umugore bamujjayo. Ngeze okuva eri nkomewo basange nga bantu bali batuse mu wano wali ekifo wali ekikoleddwa nga bamutute mu ddwaliro. Oli busaba ngo yamutwala mu ddwaliro. Omukazi simanyi linnya naye omusajja gamanyi. Omusajja yani? Omusajja ye Kabazi. Kabazi ani? Salongo. Kabazi Joseph. Ye Jole? Joseph. Joseph. Ye Kabazi Joseph. Jole kunagage. Naye omukazi simanyi linnya lye. Bannange ekigambo ekibadde mu mpumu kyewuniikiriza abantu bangi kitwewuniikiriza era ekyamazima Mukama asaasire ensi eno tukubiriza abantu ne bw'obanga oli munyiivu otya fuba okulaba tojjaayo ttima lifaanana bwe lityo okwokya munno okwokya banno. Bayibuli etukubiriza okusonyiwa Mukama waffe Yesu Kristo okuyigiriza okwagalana. Kale abooluganda bw'obanga owuliranga gwe naawe tewandyagadde ekikolwa ng'ekyo kikutuukeko oba kituuke ku muganda wo oba mukwano gwo, ekyamazima naawe ne bw'oba onyiiza otya weewale okukola ebikolobero ebifaanana bwe bityo, okutemula banno oba okozesa biso bijambiya oba engeri zonna oba okwokya omuntu omuliro. Ekigambo ekyo oba ebikolwa bifaanana bwe bityo abooluganda bannayuganda mbasaba era mbakubiriza tubyewali. Kajubi Michael Salongo ngaze ssentebe w'ekitundu mwabadde enjege eno Mpumu Kiregeya. Ssaawa zaadde 8 ne bankubira ku ssimu nti tufunye amawulire omutuuze we babookeredde mu nju. Nakubidde vayisi wange ne tujjayo pikipiki ne tugisamba ne tudduka. Waliwo Master Innocent alina ku Moroka ku kyalo kumpi. Essimu nagikubye nga teriiko ne ngamba nti kansambe pikipiki nzirukola okutaasa obulamu bodi nga baga tasobola tutula wadde ku pikipiki. Nengenda mukonkona Master Innocent naggulawo oyagguddewo ne tukola okuddukira twasanze babatwala batadde ku boda babaleeta mu ddwaliro era ne tubaleeta paka ku Werona wano. Naye nga omwami ye yajjiridde ddala engeri gy'alwana okuggulawo enju ate omuliro gye gwavudde no mu mulyango n'asirira ddala yenna okutasigalako lususu. N'omukyala najja ebitundu ebisinga obunene ate nga mukyala muzito nga lubuto lwa myezi nga 8 gye batugambye. N'ekibinnya ekintu ekibadde kibeera ku kyalo kyaffe kino naye tetumanyi kwe kyavudde oba byanfuna bya gundi byafuna byansi kubanga tetumanyi bbala byonna liri ku mwana mulenzi oyo. Ye muntu ku mukozi akeera n'akola paka n'azibiza obudde mu nnimiro. Alina faamu alina amalimiro naye kibi nnyo ekyatutuuseeko kubanga era kati wuuyo bamwongeddeyo n'omukyala bagamba okumwongerayo. Tumanyi nti poliisi yaffe ekisoga nagiripotingidde nejjawo ekiro katusube nti ejja kutwala okunoonyereza okutuufu tukweko oyo ani yakoze ekintu ekibi ennyo bwe kityo. Twakivumiridde nnyo ng'ab'ekitundu. Amannya agange nze Omugaye Kaluli okusinziira n'ekisoga Omugaye Kaluli okusinziira n'ekisoga Bulonda naye nga nnimira mu kyalo eyo Embajja era jjolo oyo twawula ebibanja abadde musajja mukozi akamya ente ze alunda mulunzi mulimi naye kineewunyisizza nnyo okuba we ntuukidde wano nga ndaba baŋŋamba nti jjolo ayidde bamwokyereza mu nju. Musajja tayomba takola ki yekola mirimu gye yabeereyo tayi nga bavuuka balala bonna
bukyanga ava mu ssomero yali mu kulima kulunda naye kyannaku nnyo era abakoze ekikolwa ekyo tukivumirira ddala bubi nnyo era tusaba bamateeka batuyambe ku nsonga eyo tetwagagirekawo mu bbanga yayokeddwa ne mukyala we muzitaali lubuto era kati twagala naye atwalibwa ageri bamuggyemu omwana oba mulamu oba mufu tetumanyi naye yayidde nnyo yenna teyasigaza kasusu konna ku lubiri ku mubiri ogwo tusaba gavumenti etukwatizeeko n'ebikolwa bino tube nga tubivumirira era tetwala kuleka nsonga eno mu bbanga tusaba teekemu amaanyi ebyo byange